Mohamed Nsereko Ssebuliba musajja wa Kabaka era ng'olunaku olwaleero abadde akyazizza abeeyita aba opposition wadde ng'ebikolwa byabwe bikuumira Museveni mu buyinza bikkiririza mu kiwamba abantu bikkiririza mu nguzi bikkiririza mu bukenuzi bikkiririza mu butemu bikkiririza mu busosoze. Abasajja abo kubaddeko Dr. Abedi Bwanika Dr. yekka gwe mmanyi atalina yadde kilinika era nga yagendera mu parliament ku kaadi ya NUP wadde ng'ebikolwa bye essaawa eno bikuumira omumpembe Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza ate binafuya opposition. Ekigudde mu NUP kyokya kyannaku nti abantu betwalowooza nti babuze okukiikirira bannayuganda wabula bano be bamu ku bajja okukumira Mwami Museveni mu buyinza. Twalowooza nti bano bagenda okuyambako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu basiguukulule Mwami Museveni mu buyinza bannayuganda bafune emirembe. Kyokka ekyewuunyisa nti ate olwaleero be batudde ne Museveni be basala amagezi butya bwe bajjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Be twalowooza okusiguukulula Museveni bali ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe bagala okusiguukulula kyokka nga ye yabawandako eddusu n'abawa kaadi ezabatwala mu paalamenti okufuuka kye bali olunaku olwaleero. Abedi Bwanika omukiise wa Kimanya Kabonera bitundu eby'e Masaka olunaku olwaleero akulaga nti ye mwetegefu okutuula ne Mwami Museveni ne bateesa taliiwo okutuula n'aba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu abe NUP abamuwa kaadi wabula ali ku birowoozo bya Mwami Museveni byasapootinga nti bye bituufu okutwala eggwanga Uganda mu maaso. Tekikwewuunyisa ng'ono yali avuddeyoko ne yeesimbawo ku ntebe y'obwa pulezidenti bw'eggwanga lino ng'agamba nti avumirira ebikolobero bya Mwami Museveni ng'avumirira engeri Mwami Museveni gy'akulembeddemu eggwanga Uganda wabula olw'okuba nti baamukuba akalulu lw'enfunda 2 yasooka n'apowamu n'abivaako ebyokwesimba ku kyowa pulezidenti bw'atyo yasalawo n'ajja ku bwa MP era n'atawangula ng'ajjidde ku kaadi ya DP. Wabula oluvannyuma ennyo Mukama Katonda bw'amuyamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'atandika ekisinde kya People Power omwabbululu ekibiina ekya NUP lunaku olwaleero ekifuuse ensonga mu ggwanga Uganda nga kino kye kifuukidde Museveni akayinja mu ngatto era ye Museveni buli yeebaka bw'ati alabira ddala nga NUP egenda omusiguukulula mu buyinza bw'abadde akyanyumirwa n'olwaleero. Ababaka bangi baava mu bibiina byabwe eby'enjawulo bye baalimu okumala ebbanga n'ebbanga ne balaba nti His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yaliko amasannyalaze agasobola okututuusa gye tulaga. Bw'atyo yabawandako eddusu n'abawa kaadi ez'ekibiina kya National Unity Platform era mu kuwangula okugenda mu paalamenti tebasanga buzibu n'akamu wabula abasinga obungi baali bamukozesa bukozesa nga ddaala era olwatuuka gye baagala bwe batyo beekyusa dda baava mu bibiina bye baavaamu eby'enjawulo nga si NRM wabula kikakasa bukakasa nti bano baali bakolera NRM wadde nga baali gye baali kubanga olwatuuka mu paalamenti nga balizidde ku kaadi y'NUP olwaleero bye bakola bisapootinga NRM. Kati onkakasa otya nti yava mu DP ng'olwaleero asapootinga NRM ongamba otya nti yali mu DP ng'era munna DP ajjudde. Kitegeeza nti babeeranga mu bibiina byabwe bano omuzannyo gwabwe gwakukuumira Mwami Museveni mu buyinza nga babuzaabuza bannayuganda nti baagala kubaleetera nkyukakyuka. Eyagala okugenda mu buyinza okununula bannayuganda ng'omulala ye Yusufu Nsibambi omusiraamu yekka atasobola kusala nkoko n'endya era nga ye Chief Whip wa FDC Yoweri Kaguta Museveni gye yagula nga bagambye ebigambo bino nti bo beetegefu okugenda mu maaso okukolagana ne Yoweri Kaguta Museveni azironga azibyakola bijuna abantu ba bulijjo. Tebagambye nti beetegefu okutandika n'okukolagana ne Yoweri Kaguta Museveni wabula beetegefu okugenda mu maaso ekitegeeza nti bulijjo bakolagananga naye tekikyali kyankyama. Bwe mpulidde ebigambo ebyo nfunye obulumi mu mutima ne ŋŋamba naye ani agenda okununula bannayuganda? Bannayuganda abantu be balinamu essuubi nti be balina okubeera abanunuzi baabwe ng'ate be babatunze bye boogera nga bibasuula emmeeme. Munnayuganda essaawa eno aliwo ku lwani? Ne ŋŋamba munnayuganda gwe alaba vidiyo eyo kkiriza nti ye gwe alina okuba omusaale mu kununula ensi yo. Gwe walonda ng'omununuzi w'ensi yo oba gwe walonda akuyambeko okunafuya gavumenti osobole okununula ensi yo ate mwana wattu ze natti ezinywereza gavumenti y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni mu buyinza. Omuyimbi omu nga tannalaluka yagamba nti Afrika yali ayamba nkakasa mu budde obwo engeri gye yali akyali omulamu yali ategeeza Uganda naye waakuba kati yagwa eddalu naye singa lekikyala akusomesa
degree gyakuwadde ne bwatuuka n'agwa eddalu degree yo esigala ekyali valid kubanga yagikuwa akyali nnomo. Kitegeeza lecturer ne bwagwa eddalu nga wafuna dda degree yo gye yakusomesa esigala eri valid kubanga yagikuwa okyali mulamu. So n'ennyimba z'amayinja wadde nga ye yalaluka tuzitwale nga degree gye twafuna nga akyategeera buki bulungi era kyova olaba nzirifaalingako nnyo mu programs zange ezisinga. Dr. Bedi Bwanika ne Yusufu Nsibambi tewali n'omu abagaana kukolagana ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga kuffe tekuliiko abazaala, kuffe tekuliiko yabakuza, kuffe tekuliiko abategeerera. Muli bantu bakulu abasobola okwawulawo ekituufu ku kikyamu era muli baddembe okugenda mu maaso nga bwe mugambye okukolagana ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Obuzibu buli bumu kwe kukolagana ne gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ku lwaffe nga mwerimbise muffe kyokka nga ate munoonya byammwe. Simanyi lwaki buli ayagala okubaako ne kyayisaawo kabe Museveni yennyini beerimbika mu bannayuganda. Bw'okimanyi nti Museveni bw'aba akola agenda ye ey'obutemu oba manifesto ye ey'obutemu agikola ku lwaffe bannayuganda kubanga bw'ajja okunoonya obululu muffe, bw'ajja okwogerako gye tuli, ebigambo bye birifaalinga ku kujuna bannayuganda, ku kukulaakulanya bannayuganda, naye ate olutuuka mu buyinza mu ngeri yonna gy'aba abufunyemu bayamba nkyolo ng'atandika okutemula bannayuganda. Kitegeeza buli ayagala okubaako byayisaawo yeekweka mu bannayuganda. Ffe bannayuganda tulabika tukooya okubeera olugo olukweka abatunyigiriza oba olukweka ebigendererwa by'abantu ebirala. Bannayuganda tukooya okubeera kalina abantu kwe muyimirira okunoga ebibala ku lwammwe so si ku lwa bannayuganda. Dr. Bedi Bwanika bwe kibanga kituufu ng'ogenda mu maaso n'okukolagana ne gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni nga bw'ogambye ne munno oli sigenda mutunuulira nnyo kuba sinze muzaala gwe mwana w'ewaka gwe mwana wange. Ebbanga ly'okolaganidde nayo nga bw'ogambye nti genda mu maaso n'okukolagana ne gavumenti so ogenda kukolagana ne gavumenti wabula ogenda mu maaso n'okukolagana ne gavumenti eno. Ebbanga ly'okolaganidde ne gavumenti eno bibala ki ebivuddemu? Ndowooza amalwaliro ekimaanya malungi nnyo, ndowooza enguudo nnungi nnyo, amalwaliro galimu eddagala, abasibe baateebwa, abantu tebakyawambibwa, obusosoze tebukyaliwo, ebukenuzi tebukyaliwo. Mu bbanga ly'okolaganidde ne gavumenti ya Museveni tulaba ng'ekisinza okubaawo kiwamba baana ba opposition, kitta bantu, kutulugunya bantu nga kibalama neddamulira ne olwaliro tetunnamanya kibali, situmanyi oba baazaawa oba battibwa ne babulako effiire. Naye ng'ate gw'ogamba nti bulijjo okolagana ne gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni ku lw'abantu. Mbuuza, okolagana nayo kutuwambanga? Okolagananga nayo kutuwangayo nti wano ono ali solid nnyo, ono ali determined nnyo, oli ali bwati kubanga ebbanga ly'okolaganye nayo situlabangako projekiti yonna ejjuna bannayuganda, situlabangako projekiti yonna egatta ku bannayuganda, wabula tetulaba ebbanga ly'okolaganidde nalyo butemu, kuwamba bantu, kutta bantu, bukenuzi, obuli bw'enguzi, obusosoze ye baana baliwo. Kati tubuuza ebbanga ly'okolaganidde nalyo kalungi kikojjeemu kubanga otulaga nti oli proud of okukolagana nayo, era ebbanga ly'okolaganidde nalyo tono nnyo ogenda nakweyongera okukolagana nayo. Singa osula ew'omusezi oba gy'obadde osula buli lunaku enkeera n'okizuula nti bano bulijjo wensula basezi osulawo mu lunaku olwokubiri oba okeera kugenda. Kakati naawe ebbanga ly'osulidde mu NRM ebigenda mu maaso obiraba
ne still zino emphasizing nti era oli mwetegefu okugenda mu maaso n'okukolagana nayo. Kati naffe tulina okwebuuza kwaffe, Dr. Bedi Bwanika, abaana baffe abawambibwa bulijjo tokirinaamu mukono? Okubula kwa Ddamulira tokulinaamu mukono? Okuwambibwa kwa Ddamulira tokulinaamu mukono? Okusibwa kwa Olivia Lutaaya tokulinaamu mukono? Bamacete abalemedde mu kkomera Basanja tokirinaamu mukono? Kubanga singa obadde tokirinaamu mukono, ffe tulaba nti gavumenti tekoze bulungi ate ng'obadde okolagana nayo waalisibyeko enguguuyo n'ovaayo nayo okyenfasize. Nze misana tukukumpewo ate ku leediyo ya Ssaabasajja Kabaka tokyali mwetegefu nnyo okugenda mu maaso ng'okolagana ne gavumenti eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Anaaba taata wannabaki? Akimanya nti oli neighbor aloga abaana be ng'alina entaana nga 4 ez'abaana be ez'entumbwe ze, ne n'akyogera ku lumbe lw'omwana asembyeyo okufa nti nze era nze nkyali mwetegefu nnyo okukolagana ne neighbor. Ati gumbula abaana bange, oyo abaana abataata wannabaki? Bedi Bwanika ye musajja, simanyi lwaki bamuyita pastor by the way, simanyi. Ene walabika alina ebitiibwa byata practicinga kuba dokita atamanyi yadde okukuba empiso, pastor atamanyi yadde okusoma Bayibuli. Onaaba pastor wannabaki? Bedi Bwanika ye musajja asobola okugenda mu ssabo n'asaddaaka abaana be. Bedi Bwanika ye musajja asobola okugenda mu masannamu n'afuna ssente naye ng'azifunira ku musaayi gw'abaana be, ate n'akulaga nti ali so proud okusaddaaka abaana be yafuna essente. Ffenna tukimanyi nti ekikolaganisa ne NRM lwa bigendererwa byo oba lwa biruubirirwa byo nti ekwokyayo ogutali musango, kubanga kakyangambaawo sirabanga nsimbi kuwandiikiddwako nti banka ya Museveni. Sente ze tukozesa zonna banka gavana awandiiseeko nti banka ya Uganda. Kitegeeza ezo sente zaffe, naye bw'oba ozirya zirye ku lulwo, tozirya ku lwaffe. Leka kwerimbika muffe okutuukiriza ebiruubirirwa byo, kubanga nze Bedi Bwanika nkumanyi ng'omuntu atasindika n'atabuukira. Singa walina omutima ogulumirirwa abantu nga bw'ogamba, singa NRM wagivuddemu dda, oba singa tokyakolagana na gavumenti, naye olw'okuba olina biruubirirwa byo n'omululu bwo n'obuluvu okolagana ne gavumenti esobola okukwokyayo. Gavumenti gy'ogamba gy'okolagana nayo okwongera okukulaakulanya abantu eringa omukyala takyagenda mu nsonga za kikyala, emaze mu buyinza emyaka 38. Gw'olowooza nti ebbanga lyewakolagana nalyo ng'okyesimbawo ne kuba pulezidenti ng'ofuna akalulu kamu n'oluusi obutakafuna kubanga naawe teweewanga n'abaana bo sometimes tebaakuwanga. Bw'oba byowagiwabula mu biseera ebyo n'odduka n'okugenda ekkololo nga Museveni alayira ng'abbye obululu bwa Dr. Kizza Besigye, nga Dr. Kizza Besigye ali Nairobi bamujjanjaba ttiyaggasi alinayite Gilbert Bwana gwe yamukuba. Ebbanga ebyo byonna by'ogiwabudde biba tebituukiddwako. Gw'olowooza bigenda tuukibwako mu kaseera mpawe kaaga kano, mu kaseera kaayo akasembayo? Omukyala abadde mu bufumbo ayingidde emyaka 60, omwana abuze, naye okyayimirira ku bantu, mu bantu. Kijjujjulu kyange, kinnaalongo kyange, ekigenda okunzaalira abalongo, ekigenda okunzaalira ebyana ebirungi. Oli mupi wa ddalu. Abaganda, what's wrong with you? Munjogeza n'oluzungu lwange. Mwe mwabaki? Lwaki mmwe mukozesebwa? Lwaki mmwe poti Museveni mwatowolokokera obubi bwe ne musigala nga muwunya ye n'agenda ng'ali fresh? Mwankole kangeze. Waliyo abayimbi nga Baredi Maria Mutinda Ntini, ba Sister Charity, bayimbi bangi abali mu bitundu by'emmanga Western Uganda. Naye gwe wali owuliddeko omuyimbi wa Western Uganda nga ajja ayogera asesema? Aboogera ebyo be basali, be bamayanja, be bannakanguubi, be ba David Lutalo, be baani? Nti mmwe Abaganda eva mmwe mukozesebwa ng'okubeera abasiru. Kakati ne muba MPs, waliwo ba MPs abava mu bitundu by'eggwanga ebyewalala. Waliwo abava mu Western Uganda, waliwo abava mu Northern Uganda,
Southern Uganda ne Eastern Uganda nemwe mukyegendereza nti bano ab'omu Central Uganda be basinga okukozesebwa ebyekisiro, be basinga okubolobota taboya, be basinga obwasamu, be basinga okufunta entama. Mwa Abaganda mwabaki emizimu gya Buganda, emisamba gya Buganda, bakatonda ba Uganda, mutunuulire ebijjankunene ebiri mu Buganda. For sure. Waliwo akayimba kabasudde omukama akole eggwanga eddungi mu bupya nga Sodomu ne Gomora webyazikirira, obanga omulembe gwa Nuuwa abaali basomye bye yalekawo ebitonde byamusanyusa, gwate tulyegula ngeri kimu ng'amatire. Kakati ne Buganda eno yeetaaga kusaanyizibwawo n'amataba nga Ssaabasajja Kabaka ne Bobi Wine bokka be bawonyeewo, ffenna tuffe tuveeyo. Ssaabasajja Kabaka ne famire ye ne His Excellency Bobi Wine ne famire ye bokka be baba bawonawo, ffenna abasigadde tusaanewo. Katonda atonde eggwanga eddungi mu bupya alyoze, kubanga ne bwogamba nti bwanika ne bwali baafudde era atulekedde ensigo embi, ensigo enkyamu. Bwe kiba nti omuntu omulungi asobola okuzaala omuntu omubi, embwa enjizzi ezaala enkoli, ate olwo enkoli ezaala ki? Yesobola okuzaala embwa enjizzi? Kitegeeza omuntu omulungi bw'aba azaala omuntu omubi, ate omuntu omubi tasobola kuzaala muntu mulungi, ate azaala mubi nnyo. Kitegeeza nti ensi yaffe Buganda wallahi Mukama yeetaaga gisaanyaawo. Mukama atuddiza ensi empya etuukana n'omutindo gwa regions endala. It's we, the Bagandas, who kept Museveni in power, and we were the same who brought him into the power. Ese ogenda njigo oluzungu balwa kuba ndi Bulaaya mu ggwanga lya Kenya. Ffe Abaganda ffe ffennyini ffe twamuleeta mu buyinza ate ffe tumukuumiddewo. Kitegeeza kati ffe kizibu. Mukama ffe baalina okusaanyaawo atonda abantu abalala abategeevu abatali bali banku, abantu abavumu. Sigaana buli wamu waliwo okulya enkwe, kubanga olukwe olukyasinze mu byafaayo by'ensi eno lwe lukwe Yuda lwe yalyamu Yesu Kristo, teyali Muganda ffe. Naye ate ffe tumumanstarinze nnyo Yuda. Okirageranya Kabila endala beeyagaliza, ate era ne balaba Omuganda nga yalina obusobozi obutwala obuyinza, ne balaba ekikyamu ekigenda mu maaso mu Uganda, naye nga balaba Omuganda yasobola okukijjawo, munnange bamubaakinga, bamusekendinga. Actually kabe babaka ba NRM abava mu Western Uganda siwulirangako boolekeza bigambo bya Busagwa eri Kyagulanyi, sirabangako bakozesa nnyo bigambo bisingamya nkyukakyuka. Naye Abaganda, we the Bagandas, wallahi tufuuse ekizibu kya Uganda. Era Mukama singa alituyamba, Buganda yeetaaga kuva ku map ng'atalizaamu Ssaabasajja Kabaka na famire ye. Wenjogera famire ye ntegeerezaamu n'oli omwana ow'obuwala gwe mwali munjiiridde olwejo yeekolera tokitoko singa we sikwata. So Ssaabasajja Kabaka ne famire ye ne Kyagulanyi ne famire ye, ffe tugende. Ndi mwetegefu okugenda n'eyange, abaana bange, Baganda bange, bakitange be nnafissaawo, bannyabo be nnafissaawo. Singa kiriba nga kyekirijjuna Uganda, twetaagamu amataba mu Buganda. Abaganda mwefudde ekizibu, mwefudde mukoko.